Abooluganda n'ab'emikwano, amanya nze Jane Nakitende Mukiibi, era tubalamusizza ku mukutu gwaffe guno kwe tubaleetera engero nga bwe zaagerebwanga bajjajjaffe. Engero zino nnungi nnyo eri abantu abakulu okwejjukanya era n'eri abaana bato okuyiga olulimi lwaffe Oluganda nga bayita mu tekinologiya oba omulembe guno. Era n'olwekyo muwulirize. Ky'otategedde kibuuze omuntu omukulu oba kiteekewo wansi mu comment section tujja kuddamu. Olugero lwaffe olwaleero baluyita Wankoko ne Wakamunye. Awo olwatuuka. Abooluganda ng'otulabira. Nga wabaawo ab'emikwano babiri, Wankoko ne Wakamunye. Munnange, ababiri bano ng'omukwano gubasaza mu kabu. Era nga buli kimu akikola babiri. Okwawukanako ku Wakamunye, Wankoko ye yali mulimi. Era nga bw'akungula ebirime asooka kwetikka n'atwala n'agabirako Wakamunye, olwo ebirala n'atwala mu katale okubitunda. Wabula ye Wakamunye yali muyizzi na kinku, era nga baamukazaako lya muyizzi tasubwa, era nga bw'akwasa agabana ne mutaayi we Wankoko. Munnange olwali olwo nga Wankoko atwala buloobwe mu nnaluba bwe oba kye wandiyise akatale okubutunda, era bwe yamala okubutunda ng'agenda ku mudaala gw'abalaalo abaali batunda omuzigo. Wankoko teyali mubi, nga yeegulirayo empomero oba kye wandiyise empaawo oba endeku omuterekebwa omuzigo. Bw'atyo Wankoko ne yeebinika oba ne yeetikka empomero y'omuzigo gwe. Naye bw'atuuka mu kkubo n'alengera mutaayi we oba gamba mukwano gwe Wakamunye ng'atambula ng'ajja gy'ali. Wano Wankoko asala ag'enkazaluggya ng'ayimiriza okugulu kumu, okulala ng'akukweka mu kiwaawaatiro. Munnange, Wakamunye olwamutuukako ng'amubuuza ekituuse ku kugulu okwokubiri, era Wankoko ng'aliiramu Wakamunye ng'okugulu bw'akuwadde abalaalo ne bamuwaamu empomero. Ono n'amugamba amulagirire we basangibwa kuba naye omuzigo gumuwoomera okukamala, era ne Wankoko teyali mubi ng'amulagirira. Si ku luyisa eyo nga Wakamunye asaayirira nnyo akagere oba kye wandiyise okwanguwa, era ng'ayolekera nnaluba bwe. Era olwatuuka ku balaalo ng'abagamba, muntemeko okugulu kwange okwa kkono mumpeemu empomero. Abalaalo tebaali babi, nga batemako okugulu kwa Wakamunye nga bamuwa empomero y'omuzigo. Munnange Wakamunye nga yeebagala oba kye wandiyise okwetikka empomero gye yafuna mu kugulu, ng'ayitirako ewa mutaayi we Wankoko. Yamusanga ali mu kukuba jjiiko oba gamba ng'asiika enva, era ng'ayimiridde ku magulu ge gombi. N'amubuuza nti, owa ate gwe okugulu kwokulina? Wankoko ng'addamu nga tatunudde nayo nti kumeze, era kuno kwolaba kupya, n'okukwo we bunaazibira nga kumeze. Munnange, ekiwundu kya Wakamunye nga kyeyongera kutana n'okusajjuka nga kisajjuka. Bwe yali anaatera okufa ng'amaanyi gamuwedde, ng'ayita abaana, abazzukulu, abako, ab'emikwano n'ab'emikago, omwali ne Kakubampanga, ng'abalamira okwesasuza Wankoko n'abaana be wonna we babasanganga.
era olwamala ekiraamo n'assa omukka ogw'enkomerero bw'atyo n'afa. Wankoko naye olugambo bwe lwamutuukako ng'asooka alagira ab'enju ye obutaddamu kubuuka mu bbanga era nga ne mu ttale asengukayo ng'asenga mu maka g'omuntu. Na buli kati bazzukulu ba Wakamunye Wankoko bamuwenja buyisso. Nange nalaba biri bityo nga ntunuzaayo enkoona nga neddira ewaffe. Abooluganda awo we nalabira. Webale nnyo kale n'olulala okola nga bw'otyo genda webake n'omuto gubikke n'akanyebwa kaako tokalya nga kookya kajjako ky'omumiro. Kaakati omulabi waffe omulungi mu lugero luno ofunyemu ki? Ky'oyizeemu kiwandikewo wansi mu comment section oba n'ebibuuzo byonna by'ofunye mu lugero luno. Ate lindirira olugero lwaffe oluddako olwa Kiiri Omulangira. Nsigadde nze Jan Nakitende Mukiibi muzzukulu wa Ndugwa.